era kati ekyantaasa we namunyiga nti ensigo nangamba pacha nsonyiwa ndeka biki ngozikutte kati gwe nkugamba ebigambo bino amanga aliwo abasajja amuye nga mutemu nenyingira geti ezi ngira mwesooka n'eyokubiri so yali agala kundeepinga ate nga atandika kunkwatirira biki tonkwatirira nkwatirira olwo toka naye bw'oba oli ku interview tokola bikolwa nyumya ate era abantu nino balaga ebikolwa Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Alive kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo wano nno ensinziro kujjukiza n'okutegeeza nti eyo gyali omubeezi gyali era gyali atulindiridde kuno okufa ebirwadde enkumu okwennyika ku mutima n'obulamu obw'okusika omuguwa tebina tutiisatiisa kubanga Fire Bongo Retire yayimba nti ye yabiwangula Katonda waffe yabiwangula toyina kukaaba toyina kusinda kubanga gwe tusinza mulamu yatulaga nti buli kimu kisoboka era bwe yabirinnyako n'enjaba tezasobola kumimegga obusagwa bwazo obwafuukira ddala ebiriisa mu mibiri gy'abakkiriza omusota guli kubojja n'otafa ne beewuunya nti lwaki tofudde bali kuwa obutwa n'otafa ne beewuunya nti lwaki tofudde ewali Kristo n'omubiri gwe buli kitwadde kigenda amanya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo Rabongo Charity Foundation yentuma wano abaana 17 obwana bwa Katonda buno budda ku ssomero tukwatireko twetaaga $5,000,000 mu emitwalo 10 ebikozesebwa bina twabifunye nete tunafuna school fees kwa ina kyonna kyoyina oyina emitwalo 2 oyina 10 oyina gumu oyina kadde kamu obwana buno tubujja ku nguudo jabubumbote jabujja butambulire eyo mu bulumi obwenjawulo ne tubuleeta ku Rabongo Charity Foundation naye tunakyogera tutya nti twayamba nga tetwayigiriza ye enjiri ya Kristo eritambula ekya nebona wonna nga tebumanyi kusoma biwandiiko na kubivuunula weewaawo nkomyewo n'omuyimbi nze kunze wanjawulo sita wange buli bwe mulaba nziramu amaanyi kyane ekigivudde y'enjawulo ze emboozi zitukola buli wendaba ggwe kiwetaaga okumanya nze nno Sebaka paka nga nkireese ku kyane eno okirabe okuba omuyimbi tolina kuba mugayaavu eyo nno embeera yaddibadda ndaba abantu abenyumiriza mu bugayaavu nalaba munne nga muyimbi ng'emisana agendako mu garaji n'akola ekiro n'agendako ko wano n'akola n'amujerega nti omuyimbi talina kukola bujja kukukeerera saagala sitaani akubuzeebuze omuyimbi alina okubaawo ng'akola n'emirimu emirala asobole opushinga music we yeewonye embeera ezimukema n'ezisobola omutengula music yetaaga sente nnyingi onampushinga otya nga tolina sente kizaalidde abayimbi bangi nnyo obuzibu era obulwadde ne bubuna emmeeza zaabwe okozesa ebiragalalagala ebyekika kyonna ndowooza n'okukozesa abakazi nakyo okukozesa biragalalagala n'okukozesa abasajja abangi nakyo okukozesa biragalalagala kuba byonna bitamiiza naye ng'ekyo kyonna omuntu aba yeerwanaka atikkule wana agende ku TV atikkule wana afune olugoye olulungi lwaki olinda akaseera ako okulumbagana zuukuka kola yimba music wo nange osiiga ebifaananyi yimba music wo nengo ogenda n'otunda ku ngoye yimba music wo nengo oteekako ku ne ku hotels abantu basobola okujja ne bawummula olwo nno ekikwanguyira weewaawo gye baleko nga oli muwombeefu nnyo nedda sometimes nakumanyirira awo sometimes newombekamu olumu ne obimanyi naawe ntambula nnyo omusana gunjakako nnyo kati ntuuka nenkuulingamu nga obimanyi webale kuba smart webale kusimba webale kuyimba bulungi nga tunatandika mbadde nsaba abantu abali eyo obalagirire music waffe basobola omujja platforms zonna music wange bamujja ku YouTube social media handles zonna amanya bampita Pasha Neili omuntu agenda ku YouTube
I searching up Pasha Nail, TikTok Pasha Nail, buli wamu Pasha Nail. Yazo tu spelling. PASHA Nail enjala noyongerako Y. Wewa gwe muganda wange ali ku Facebook, ali ku TikTok, ali ku YouTube. Naili muwagire kyetaaga kyokka ebiseera ebisinga tuyinza okungubagirako bannaffe olw'obulumi bwe bayitamu naye ng'aleeta okukunguba tekwetaagisa nga just mukwano na kisa subscription emu yokka ekyusa obulamu bwa Naili, view emu yokka ne share emu yokka esobola okyusa obulamu bwe. Tulekera okusaasira bannaffe naye ng'ekyokukola tukimanyi. Weewaawo oli muyimbi, weewuunyisa nti oli muyimbi ate okwata akasero k'enjala n'otambula ddotuddo nga bw'osiiga enjala. Abayimbi abasinga mentality eyo bagisiza nnyo wansi. Awo nno njagala okutegeereza nti ndi fani wate oli muzira wange sikirabangako. Webale. Kyakabi webale kusiima. Akaseera ako. Abantu soko kabalage. Bayinza okugamba omuyimbi engeri gy'afaananamu eswaga ly'ayina lwaki omuwaayira. Akaseero kano. Kankateeke waneeno webakalabira. Webakalabira. Kati kana akatebe kakola mulimu ki kano. Kano kentuulako. Soko okasitule batu. Kentuulako n'ennamba yinoko eri. Kentuulako olumu bakasitoma ne bakatuulako embasitudde ku katebe. Okwata wano n'okwata ne wano. Otambuza bigere. Ntambuza bigere nakasero wino kaleero emperere kansanga bunga buziga buli wamu Uganda yonna kuba Uganda yaffe ffenna. Waawe nakusanga ng'abantu bakuŋŋaanyiza oli mu bbookya bakuba mu kapera. Anti kati engeri gye ndi mu binene ebyenjala omuntu mba nina omusanyusa customer care nawe obimanyi. Ate bo tebaagala nyambala ebizino empale empanvu na bamanyira mbuno bushoti. Nga gwe omuyimbi okay soko mpeemukko ku buyimba bumpamukko akapera kuba oli muyimbi ate gamba njala nsala nfata nkola kankademu na buto kamukwekula ne kamutagula wekalabala bongo ne kamukwekula gamba bwenyegera ne benyonyogera buli omu mu kidonga yagala kutemesa kutegula Pasha Nail komanda wemba ne metali kinene ninana mao moli mukamalo subscribe wano kamalo subscribe kakwe subscription wano moli mulo Pasha ngenda kufuna wano Pasha wenga gwo muyimbi oli muwala afaanana obulungi ekuta obulungi oli muyimbi oli celebrity abantu bakulaba ku TV ne bakulaba ku radio ne bakulya ku radio ne bakulaba ku social media andozo ate ne bamala ne bakulaba ngo okuta akasero kano bayitamu dotuddo wekibyofuna ekizibu ekisookera ddala kyenfuna abasajja bansumbuwa nnyo kale sometimes waliwo abampita ono mba kale kwegamba wemba nsaze ekkubo nziza eri sayidi ate ono nampita jangu nsala enjala ate nenzira emabega ate ngagamba mbadde njagala just ombongeko biki kale bansumbuwa nnyo abantu naye olumu abamu bankwatirira naye engeri gye ndi omuyimbi era obuyimbi tebutegeeza kukwatirira Pasha anti nedda sometimes kale mbeera mu vibe kale n'abasajja ate engeri gye mbeera nga nsala abasajja njala so kuleeta omukono nengussa wano nti kireke Pasha kugamba naawe abasajja bano batega making sure nti obatega obumasu si bumasu bwokka ati omanyi lwaki omuyimbi bamuyita artist olina oba ne art obwongo obala so leeta omukono ogumuteesa ku kisambi n'ogumuteesa customer care ate mba naguwanika nti mu bbanga mba ninera gusaana okukisambi ogumuteera ku kisambi nga naye atandika okuweeweera oba ekyo kimugana kubanga gwogutadde ku kisambi era naye oba omulaze nti abamu ate bo bagamba maama ekisambi nga kiseerera bulala kati Pasha tugende empola abantu abo tobatengula emmeeme abamu ne baagala okuvumbagatira oba abamu ne baagala okukusabiriza era bansaba kuba nze ndi mwana wa buwala nseerera
Goli musajja nze ndi mukazi enjawulo oba ogiraba si wekiri. Kati obadde olinga otya? Naye kati essaawa eno kati wentuuse bammanyira naye luli boyi wange. Yali biralamu. Omayinze kale mu bulamu bwange nnumwa nnyo. Olaba omuwala emyaka gyange ng'ali ku street yeerenze. Ate ng'alina mikono n'amagulu. Ate era nnumwa nnyo. Olaba emyaka gyammwe abavubuka. Kuba gwe kyali muvubuka ngabba. At least wobabbayo gumu. Kiseke. Naye nobba ogusooka, nobba ogwokubiri, nobba ogwo. Nnumwa nnyo. Omuntu yenna ng'olina emikono n'amagulu at least genda okole. Kiseke. Nze waliwo abawala abamu abansanga ne baŋŋamba naye gwe Pasha toswala. Mba mpulirira ddala obuzibu mu bwongo wange mba njagala namukobagala mugaaso. Tonkanga naye obadde onsonsese njala. Anti oli yeyayimba mugano goma sonsese. Mpulira biwulire nga babiyimba kati. Nagamba toswala. Teri obusunga bukulinnye. Mu bulamu bwange sirina gwe nswalira. Sikulima nze kasita mbeera nga nfuna ssente. Nze mwampise mu bisomooza bingi sitekanso n'enkwata. Bingi kale. Sitekanso ekwata. Sigumu sebi nze nalina kiti. Nalina kiti oyo Kasipati agimanyi. Eno gye nkuba nkola make-up. Bino by'abakyala nkola make-up. Nsiga cutex. Abasajja mbawakisinga bingi kale byenkola. Kati ngeyo kiti yange enyambako. Sitekanso n'egitwala. Nadda nnyo emabega nze singa ndi wakwasinze muwala ayagala otambula ne buno obuseera. Kanjagala nnyo okwekuba ekikumba mwana. Shege. Sitekanso ekyasinza okukuza emabega. Ekwata tobbye, ekwata towemudde. Mwana. Ekwata tolina gwokoze ekikolobero. Ate nze mu bulamu bwange nnumwa nnyo kuba nze nina abaana ba street benjigiriza enjala era ebiseera ebisinga we mba nyinyuka mbasinkana nnyo ku Shoprite obwana obuto. Ntera ogenda eri ku mwala emmanju. N'obuyigiriza okusiga enjala. Ojja lumu obuyitemu nko ku street. Ngenda kubuyita ontumye. Nze mbuyigirizamu awo ku njala mu magezi. Kwera nange sirina kye nnina naye era gavumenti nze ekintu ekisinga okunnuma. Gavumenti fe abaana ba ghetto tulina talent naye gavumenti tetuyamba. Ekintu ekisinga okunnuma ssente bazikwata ne baziteeka mu bintu ebitalina makulu. Baziba abayimuzi batuwemule. Oli bwe wawemula obulungi bamuyita bamuwagafu. Nze sijja kulimba eno mu ghetto. Wali abaana abalina zi talent bangi. Kwanze ntambudde mu ghetto ndaba abaana. Abasala enjala abakuba ati abakola ki oshege. Kati sagana kwogera bingi kubanga ttaano biba binnuma. Byogere kubanga wano ku MR Live tubyogera. Bwe tubyogera abantu bonna ne babimanya olwo ne babako ne bekibabiyigiramu. Kateeka wano gunte kutesimatuka negwa kakati. Neira. Wangi. Abasajja. Tofunako obuzibu bwa musajja kuyita. Naye funa yagala omusajja enjala nakufundiza mu njomo. Nina oli yali ankwatidde mu gate ye. Yagamba jangu eno. Nentuuka bulungi nnyo nga nkubidde essimu nasasula boda nenyingira. Gate ezi. Oyingira mu esooka n'eyokubiri. So yali agala kundeepinga. Sitole empanvu mwana enjinyumya. Awo twagala awo. Story empanvu aneefunda ku MR Live. Olaba? Kati nze abasajja olumu basobola okundowooleza kyesiri. N'abantu abandaba ba bulijjo kati. Era abasinga be bandaba bagamba naye ebyaddala asala njala oba yeetega. Oshege. Naye nga si kikyo. Nze omulimu gwange gwa Chutex. Era bamanyi. Omusajja akugamba yingi. Oyita mu gate esooka basikali bakugulira. Otidde. Nenyingira. Nentuuka munda. Kati nze nali manyi nti no mission ki mupepeta njala. Kale engeri gye nkola bino ebya waxingirwa kuba ate byo ninawe walawo embikolera eyo mu tawuni. Shege. Kati nentuukayo.
ate nga atandika kunkwatirira biki biki tonkwatirira nkulaba onkwatirira olwo toka naye bw'oba oli ku interview tokola bikolwa nyumya era abantu nino balaga ebikolwa kiba tekigasa okwogera obwogezi anti abantu bajjafuna ekifaananyi ekirala eyo nze wenasomeranga wali ewaffe kawempe muzirimu nalinga mpuulinga abaana otegera bino byetwalinga bino bye bakola mu sima counseling wali senga sitole yange nno mpanvu nnyo mwana lwakuba njagala nnyo kubasenga mbulirire abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala kuba nze ntegeera ebiruma abawala n'abalenzi kati tuddewo wali ne tukola ebikolwa tuddewo wali mu sitole yo nayo eyali agala sajja akutandika okukwatirira yatandika atya kati anti mpumuza akaseero nti munda ntuula mu ntebe gamba tukoze tutya atangamba mbw ate ebyenjala birala ate mbadde njagala kola ki nga ate tasooka kunzigalira mu luumu mwayita mu ddiiro ne mugenda mu luumu omwo mwe twali mwennyini n'aŋŋamba togenda genda nga tompaddeeko mwasitola empanvu eyo gye tuliko ogamba ate enjala anti kati nze omulamu ate yatandika kunkwatirira nenyiiga nnyo nga nsibidde muki mu luumu nakola ekitakoleka era nange nze nina obukodyo bwange engeri gye nkulidde ennyo mu baana abalenzi nina obukodyo bwange obuntaasa ku musajja nga ayagala okundeepinga ekisumuluzo asibyewo ekisumuluzo akitutta akitadde mu nsawo tuli ffenna mu luumu oyise mu geeti b n'okwosejja waliwo era eyabadde ayagala okundeepinga tusooke ono tudde kuwukusejjo tubave kumu tubave kumu oli ejasina no waŋŋanya wemula towemula towemula basha towemula wefuge bambi mpayo dakiika ana nga ziri hole nga tukufu ensigo bazoogera batya mu Luganda kuba kyenjagala okugamba kya mu Luganda osobola kale ensigo osobola ensigo ne towemula kuba ensigo sikyabuwemu era nze kyenakola namunyiga bunyizinsi oli omusajja eyakugalira mu luumu nazikwata nti nenzinyiga togezesa pasha interview sijira koma wano pasha shaka interview kome wano njagala kubuuza tutunyira abantu nino balaga ebikolwa nedda tukitwa kati yagira kale mu bbanga obwo netosala tosala kuddeeno andi ensigo tezibeera mu bbanga kwekikwati bo bakitegeera era nze kyenakola namubaka omanyiyo lwaki ebiseera ebisinga nteekako zino enjala omuntu anyiza mukuba bukuba enjala mu maaso naye pasha gezesa booti kakiswala nti wano waliwo ekisenge gezesa booti kakati ajjamu engoye akwata avunvubidde ayagala ki kukwata mpita mu bintu bingi gwe ogonda olekerawo okulwano kakasoke weyambule nange nerwana era kati ekyantaasa we namunyiga nti ensigo naŋŋamba pasha nsonyiwa ndeka biki ng'ozikutte kwa naye siinamu gyaba abalungi si bali ababi otegeera anti asinga mayi mwanze nze sijja kulimba nze ndi mwana wa buwangwa na nnono ndi musamize kale nassa emize egimu kitegeera kye bayita okusamira okussa emize akati tudde wano omaze omutumuzi wagwe wakimujja mu mpale ekisumuzi oba yakyejjiramu ng'obulumi bumutta omwana ekisumuluzo nakimujjamu mu nsawo nga bw'okyamukutte bw'obeera gwe okola ki ali mu poliisi
Ngatonangira njala. Kale nze waffe Kawempe ekyandetera okubeera nga ndi muzina embeera zange mwana. Nze mama wange ajja ati baganda bange bajja ati. Kati nkuze waffe Kawempe nze kuba nsomedde Kawempe muziri mu primary ndowooza mugimanye ya gavumenti. Tebatuwabudde ebintu bya gavumenti ebisinga. Ensonga lwaki nze njagala nesimbewo kuba umanye mupye waffe Kawempe. Segera kuba manye ebizibu ebiruma abantu. Kati okuba bwotyo gavumenti ayite kuwabudde. Abasomesa mu kirasi tebatuwabudde. Abaana tuba byaffe. Osegera. Kati nenkulanga abazadde bagamba abaana baabwe temuzanyana n'amazzi kuba waffe Kawempe bampita n'amazzi. Musege osegera. Nenkulira mu life nga mbeera n'abalenzi osegera. Nsonga lwaki sidiringa nnyo n'abawala naye ate olumu we mbafuna. Kuba nina emirimu gyange gye nkola gino egy'okubapuulinga. Ng'okola ebintu bingi. Talenti nina nnyingi. Kati egy'okupuulinga wagiyigirawo. Anti era kati obimanyi nawe bino bye tukuliddemu eby'okusomero. Nga bino kansolingi biki. Olumu nga nfunayo abawala bogezesa. Bensikasika. Bakira nti obafuna. Nkutidde. N'enjala nga mpanvu tobakosa bukosa. Anti kati wenkwatako wali mu ddagala we nti era nabimanyi. Enjala ezo tezikosa bantu. Tezibakosa naye zino enjala nnyimpi nteekako zikomeeri zifulayo oba. Ngamba ng'okola guli omulimu ogw'okupuulinga si mpanvu. Jjukira just nkwatamu wali wenti. Kati eddagala waliyiga otya? Eddagala? Nawe abantu tubaako ne okimanyi nti nno omuntu obeera mu nsi ng'omubiri muto naye ng'obwongo bukulu. Exact. Kati nze gwe kyotasobola nkisobola kikwa. Tudde wali? Weggulira anti wayise mu geeti. Naye tova ku mboozi. Tudde ku yono omulala ate naye weekose. Tudde ku mulala. Oli namuleka bulesi wali nga kyayayana kyakaaba maziga. Zino geeti ebbiri. Zaali nzigule just kinyolo. Tekwaliko baasikaali tekwaliko ki? Kati gwe nkugamba ebigambo bino amanga waliwo abasajja abamu ye nga mutemu. Abantu bali mu nsi muno abamafiya so omuntu wagamba nga nva mu maaso muve mu maaso. Lwaki omuyisa mutemu? Era omuntu akola ekyo ekikolwa notaba na asikaali ku geeti era oba mutemu. Mugagga nnyo talina asikaali n'omwamukuuma. Toopu bano abagagga ba toopu. Talina muntu amukuuma. Naye yemanyi wanaaba ndaba era yemanyi. Tomwogera. Sisobola mwogera. Kulaba omwamu wadogo. Sisobola mwogera. Kati so nze omwanze ndi bano badde mu 5 bano abali ebyabwe sagala manya. Kuba neekolerera. Yasikale nze obulamu bwange nnumwa nnyo laba abaana abo abali ku street. Njagala nnyo yamba omuntu ali mu mbeera embi kuba nze ndi ghetto youth. Naye kyensaba gavumenti abaana abo abali ku street eiza badduka ewaabwe abazadde nga babatulugunya. Segeera mwana ogenda kungasa kuba ontunuulidde nnyo ate nze ontunuulire nnyo nva mu mbeera firingi zange. Bannange engeri gyembeera ennyo mu basajja mwana kati abasajja b'okolako bakutunuulira okola otya? Nseerera ensonga lwaki nagambye nti nno ffe abakazi tuliwo seerera naye ng'ebyo byonna bikyali awo nsala njala nga ntambula osegeera obulamu bwange njagala nkole neiro abu nga wanawe woyina gundi woyina foundation oyamba abaana. Nze nkulidde mu ghetto njagala nnyo nyamba abaana abatalina kye mwasirizi kale abatalina. Ndaba kati njagala nkole neiro abu abaana mbayigirize enjala nga we mbayigiriza nga ntambula. Njagala nkole nina ebirooto. Kakati lwaki neiro abu tosooka kugikola nga ogikola
nganti geto to geto nedda newe ba katika nkwe idea olabe ekyo kyokola olwedde okola ekintu katonda kyatutuma okukola John 15:12 fe kyatutuma kakati nga oyina social media andozo oyina esimu yo oyina ki kakati neero habo eyo gikole ngeri mobile kubanga bwe batonafuna capital pangisa kifo kati gwe kwata staging mu kifo kyo obwana obukunganye go filming obwana bwo ngosomesa n'abalala ngosomesa ne buno kubanga bwo ku social media obosomesa n'obulala botatuseeko gotandike okole mobile gundi anti era ebyo byonna mbikola naye okufuna abantu obesingira obesingira kintu kikulu nnyo bino byotambula nawe mbikoze nnyo emyaka mingi kati agafuna kifo because nya ate nga site cancer ntulugunya kati yagafuna wembe singira nina emirimu gyange mingi gye tudde kuona owokubiri awo tugenda kudda kwa wa mugaso nnyo kati so tumalewo bano owokubiri njagala abasajja bakima abasajja bagamba nti batuwaayiza fe tukwata na baana tufunye abawako obujulizi bagamba nnyo abantu abatulaba nti abasajja befudde abasajja naye bajja kugwa ku ŋŋaŋuli y'omuwala amutugumbula amukwate agambye togezesa wano waliwo akasenge koma wano woti omusajja naye akubira omusanga waka ate no nabadde mu baala nga ngenzo performinga eri ku Vegas ogimanyi Vegas kati malirizo performinga era nade nyambadde sati yange eno Okaspati azimanyi kuba nali nakola show kati nga nyambadde t-shirt yange ngeriko ane kifananyi kyange nenkola ki we namalirizo performinga nentula ku meza musajja yampise biki ne tunyumya tumalirizo nyumya angamba nawe budde bugenze leka tugende ku apartment webake ojja kero okoleki ogende waka kwe nabadde nkoye nnyo tugenda omayinze olumu kale nina omutima gunene omugumu ennyo shegera engeri gyembeera ennyo mu basajja kati ne tugenda kulawo ntwebaka mu buliri bwe teya wanze yenze muntu asalawo nti kati ono shegera munaye tutuuka omusaawa obudde nga bugenderedde katwavuddeyo saawa 8:30 budde 11 sabo ngaaga kunnebakako by force mugamba naye gwebereremu tuli mu buliri obwo ngaakutte sente n'azinteera ku simu yange syazimusabyeko meka mitwalo 10 just yazimpadde oshegera mbonsanyusiza nga omanyi wama abasajja biki kubanze ndi muwala akolaki avaibinga asanyusa abantu nga tudde ku meza biki nembera nvudde ku stage nga mazo performing nzija nenvaibinga mu n'abantu kati tweba angamba zituka 11 angamba mbunjaga sente zange zennakuwadde Olya nolwa lwange luvuddeko. Obusungu bungi nzazikola anti nzazikola. Nako. Kakati gogera maso anti nzazikola leka tunyumye. Kati todamu. Namanyira okwata ku bantu. Togenda vaano nga tompadde sente zange. Nga nina togenda oyimbe egundi enebusiya. Osegere. Okwosejjo. Kumacha ekire ekikeesolo oluki kola olunaku lwennyini nga nina ogenda ebusi naye tweba mugamba sebo mwana nze yagambye nti nompe sente zonna kutte mu mpale oba nze yakutte essimu nenteeka mu gundi pini code ne mugamba simu sigiinawo wano bw'oba oyagala sente tulinye tugende ewaka nkola eki nzije essimu nzijeko ku simu yange. Omusajja nga nfuukira ekizibu ng'alookinga oluggi abasajja mbalinamu mukisa mu biggwa kunzigalira mu mayumba simanyi
Naguddewo nti eddinisa n'empita lwakuba wano wetwadde twebakanga abantu basobola okukola ki okujja shege zino enzigiwe ziti zino ozimanyiriza bino ebyuma ng'olwolulo weruli nempitawo abasajja nembaga nsebo nanziga lwakuba babadde bamumanyi oshege nembaga mbasebo ono si enze yamukute mu nsawo nemugamba nti nonkola ki sente zinsindikire kuki ye kenyini eyasimye nakola ki shege sometimes abasajja ambaga nnyo kozesa ya advantage shege mbwate kana kala nkalabye nsobola kazina shege wabula bansonyiwe shege era lwamaliriza abasajja ne bajja ne baleeta obuguni ne balumenya nga yali wali ku buliri yebase atunulawo ati nkutidde tusobola ogendayo gwe oyinza tusobola ogendayo gwe abantu noyogeramu nabo oyinza olowooza nkuli ne balumenya ngaali walitanyeega ebisumuza abiina ng'ebisumuza abiina ne bayingira kati nayambuuziza kati gwosobola kukola ki oba oyagala kunkumenya girasi yiyo ginfumite naye njagala sente zange ne mugamba sigera zikuwa kwasinze wameya mugambye nti nozimpe yasiimye nazimpa oshege ate olwamaliriza mbumpa sente zange oluba kusanga munda nedda wedda balumenya nga nange wenkola ki ekinyolo wenkinyola ye ngaali wali yeebase tayifiira nayo oba yadde atamidde yadde atamidde nange nadde simumanyi nnyo yadde tatamidde naye nga simanyi era abasajja baŋŋambye naye gwe ona lwaki aggalidde muno munda abasajja bwe balumenye n'ofuluma nabo ne bagenda ne basigalawo naye abamu ne bayingira munda kyalekaza embeera ze zakuleepinga omanyi sometimes omuntu omukolobezye atuuka nalaba nga bya bulijjo kyegeera abasajja bwe batwe bakola abaana b'abandi so mulimu obunkenke bwosinza ofuna mu mulimu guno ogwakasero mu ndongo nfunamu obunkenke mu bino nfunamu obunkenke naye era kyoma buli kimu kyakulemezaamu bboyi wange kuba nze ttaano ntobye bboyi wange abayimbi bano baleeta obunkenke oba bafaani kati lwali lumu nali mu sho ya palaso nga ngenze n'akasero kange ako n'akatebe kati nga waliwo omuvubuka ali ogaba ttaaga zino ez'abayimbi okuyingira ne ntuuka ku mulyango ne mugamba sebo nange ndi muyimbi njagala yingira nga jjukira abayimbi balina omulyango gwabwe gwe bayingiriramu kati baye abavubuka ne bagamba nayo muwe ttaaga muyimbi oshegera omuvubuka yagamba muyimbi yayimbawa ani amumanyi yayimba ki eri akola ku mulyango nenkwata mu nsawo yange nengenda nengula ttaaga ya mitwalo egyo nenyingire yali omu ku banene abali bagabira abayimbi ttaaga zingira kale kwegamba naye abeera nnyo ne palaso abantu abamu bambi si kirungi yisa muntu bubi kuba tomanyi lwanki oli agenda baaki tetonyomanga muntu nze mu bulamu bw'ensi buno n'omulalu muwa ekitiibwa kuba sinza bayamusuula eddala kati abaana bakasasiro olumu kasoke nkunyumizeeko kweno sitole wande nali awo ewakiseka nga nsala omulalu enjala omanyi musalira bwereere kulo fiiti kati abavubuka bali awo nga bakuŋŋanye ne baŋŋamba gwe pasha gwe serebu lwaki osala oyo omulalu enjala tolaba bafaanana nabawofaana
ngamba tozole yanga muntu nga nakwata sente nazimpa naye nga bana bangi n'abannabuga baba bakasasiro so nze buli muntu mwa respect nga we musanze kuba kakadde tekafaanana akalina shege I respect everyone nga we musanze enza abantu bandaze nnyo amazzi kale kale banzereza nakulaze nnyo empisa embi kale era bimanyi nawe ebyaffe abaana geto tubeeramu enjogera yaffe eyitira naye era okulaga omuntu amaze kitegeeza ozoleyo empisa embi maye olulimi olukaba lusiba nannyini lwalwo emiguwa mu bulago era ekyo kya bulijjo ekya tekiddamu pasha abantu bali abandigambye nti nedda nze sina mize mibi gy'abasajja bali nze nandyagadde okuwa ekivulu nandyagadde okuyita onsala enjala kuba oli mobile so bayinambayisimu n'abasobola okunkwasaganyizaako kuba njagala kukola gundi njagala nfune nze nkola ebintu bingi nkola makeup nsala enjala nsiiga cutex nkola waxing abasajja mpulinga abakazi era sometimes bampita mu maka gaabwe abakazi oshege nemba pulinga abasajja nemba waxinga so njaga nfune ekifo oshege abantu we bansanga mwana era omuntu yenna ng'aliyo ng'asobola okunyambako ng'asobola okunkwasaganyizaako kyonna kyasobola nsaba onyambo nkwasaganyizeeko kuba gavumenti yo tetuyambye tulina kweyambayamba nga ffe abantu njogedde bubi oba babyonoona bano aba gavumenti enamba ngenda giwaayo buli woyogerako ng'oyogera kale ku ludda lwa gavumenti ate ng'oyogera kirungi kinyigiriza ffe abantu ba wansi kati waliwo abantu abamu abaali bantiisatiisa engeri gye napositinga nga Kyagulanyi bwe tujja kukuba nti nze ndi mumalirivu kyensazeewo kyekyo sikiddamu ate sejjusa kyenjogedde so gavumenti weba tetuyambye omuntu yenna kinoomu ng'alieyo ng'alinayo kyasobola otukwasaganyizako ng'asobola okunyongerako ettofaali asobola okunyamba kwanze nange njagala nnyo yamba bageto yuti bannange yes oyigiriza abaana ku situti okusiiga enjala okusala enjala mbayigiriza eno skill y'amaanyi ate osobola n'okukolawo katola nga foundation eno gye nnina naye n'okolawo foundation ng'oyigiriza abawala okukola ekyo n'abalenzi nga strict okola ekyo ng'obwana obujja ku luguudo n'obuleeta n'obuyigiriza era olumu buŋŋamba anti kuba bunjaganya nze sikulimba naye tugenda kati boyi wange boyi ate nga nange siina kyennina 5 neeyiya bweyi naye bunjiikira bambi okyegera just ku low feet omanyi omuntu buli olibeerawo mu nsi muno nga teweeyagaliza nnyo 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 nga tolina mululu omutonzi naye abaala abita kanze siina nnyo naye tofaayo anti era gwe newobeera ne miliyoni y'omu nsawo nga ninamu 5,000 gye gyange miliyoni eyamba gwe na famire yo kati nze sobola agenda ne ŋŋamba Museveni nti nompaayo okyegera amanyi tamanyi yes era gwabeezaawo Museveni kuba gwawaayo omusolo so mu nsi muno tulina oyambagana oba olina kyolina oyambako omuntu atalina webito ebyensi webiri enamba yange eri 0753 44 23 01 0753 44 23 01 nze nzikiriza nti gwawulira eddoboozi nga lino n'obaako ne kyolikolera oba oweereza Katonda ebiseera ebisinga bamalayika abakyusiza obulamu bwaffe bajjidde mu bantu tempo ya Katonda oba obwa Katonda obukyasinze okuba obutukuvu
buyitira ddala mu bantu tulekerawo okulinda katonda lwalidda tetujja mulabako kuba ye kennyini yatusuubiza nti bwe twaniriza abo bonna abazze mu maaso gaffe n'omutima ogumu tulimwaniririza tulimwaniririzaamu abo boogoba omulalu gwe weenyinyala omanyi kyo katonda agiddemu oyo abantu boolaba waliwo abantu boolaba nga ya asaba nnyo nnyo alinde katonda ajje naye nga oyo omuvubuka yanzoleya nnyo boyi wange kyannuma 5 aliwa oyo yali ku kyo ya palaso era sabo nze mu bulamu bwange siriisa muntu bubi kuba amanyi bino ebintu by'ensi bya layisi leero olina ssente zikugwako enje ate bakuwa mu buyinza tobukozesa bubi kunyigiriza balala tonyigirizanga muntu ate tozoleyanga muntu katonda ffenna atwagala era asigala ye mukama omukulu ono eyasse emize oba omusamize mwannyinaze mwagala nnyo kiri erinze okukola obutawera okumwagaza katonda wange mwagala nnyo ku mutima naye ebikolwa bye mbikyawa wadde nga muwe ekitiibwa naye wanzasagge wadde ngera muwe ekitiibwa gwe nnina tewali mulala kiri erinze kati omugugu guli erinze ogw'okukola obulungi mwatuze katonda bikolwa bya kisa bitandikira wano kyova tugamba nti MR Life where charity begins ne bisaasaanira channels endala gwabirabye bisharinge bikomentingeko nawe awulidde nti eddoboozi oliwulidde osobola okusituka twagala Bongo Charity Foundation inspiring abantu bangi nnyo okukola foundations ez'enjawulo era twagala ne foundations ez'enjawulo inspiring era Bongo Charity Foundation okunywerera mu buweereza tukolimira gwe alya sente z'abanaku alya sente z'abannalwa buba bubbi nogenda ne weerimbika mulimu gw'okuyamba abantu abamu naye nga olya ssente z'abantu bakuwa ssente z'obwana obuto obugulira binniigiina ebitafaanagana n'okukusa famire yo nyongera okujjukiza nti ogwo omukono ogunyaga gwe mukono oguwa abaana b'emmere bw'omala okunyaga ate n'owa abaana b'emmere oba babisiraani oba ebikolimu na bikoligo kikomye kubanga katonda agenda kuleeta abaana bo mu maaso go nga tebakyategeerekeka naye ng'ebikoli muguwa bibateekako saasira bumaama ne butaata obwo obuto leka omukono ogulisa abaana bo gubenga mutukuvu ekitenkanika olwo n'abaana bakule naye bakwesa ekitiibwa nze nzikiriza ntukyalina omukisa ogukyusa era nzikiriza nti katonda ekisa kyeyawa abazungu abo buli kadde abatupokera omusimbi ne tubanyaga ne tubalimbalimba kyekisa naffe kyeyatuwa gwalina engatta emu tandika bwoti ayina engatta ebbiri tandika bwoti waako munna atayina engatta emu gwalina essaati 10 tandika bwoti munna ayita obute muweyo essaati emu tomugeera lwakuyita bwerere naye ngaekitufunawo okimanyi nti engoye oziina era ogenda zookya Caspat News Agency abali eyo nga tebalina ngoye nga tebalina kyebakozesa ezo ngoye abo abaana ba street abo balina omwala gwe babeerako awo ngentera ogendayo naye erinnya lyawo ndyerabira kale basula bubi bambi basibawe kasita otuukaawo ku gundi awo we bakolera seminti ku Shoprite waliwo awo kampuni ya seminti kati era awo oyimirirawo kampuni ya seminti omwalo boyi ewali abaana 5 tomanyi omwana wo tamanyi luzungu oluguddeyo waliyo omugezi oli awowerera omwana tamanyi luzungu pasa bugembe yakiyimba ekyo ku luguddeyo waliyo akaana akagezi genda okakimeyo okayambeko okasomese kamu coaching Caspat News Agency bakugatta kugulire gwanoonye eggulire beeyune bwogenda ku meeza yaabwe ofisi zaabwe ziri awo makindye bwe mutemaatema mugaa nti nedda nze brandi yange mpanvu nyimpi nene ntini bo ne bagamba nti nedda ffe nga Caspat Travel eggulire likusaana lyerino lekera okwenoonyeza amawulire gwe muyimbi gwe celebrity gwe buli kimu gwenoonyeza TV gwayiriba radio omulembe ogwo twagudibya kakati Caspat News Agency bo bajja kumenyawo ebyo beeyune tojja sigala kyekimu HK Property Masters batunzi battaka twakowa abafere abagandi mu Uganda yonna tuli bakamenyo naye ng'ekituufu ne mu maka gaabwe tebabankuba kamenyo bano bagamba nti Gayaza Mityana Road nakawuka Kasenge gwayagala ettaka mu ebyo ebitundu batuukidde ku namba eziyitaawo ez'essimu kitundu ku kitundu tujja funamu ebibanja tujja funamu poloti n'amataka n'ebizimbe tulekeraawo okulumya bannaffe omutwe nga sente zaabwe ate
tuzibye tuzitutte nga ekivu tukimanyi tulina wadde n'akatansa k'ettaka. So HK bajja kumenyawo ebyo batuukire bakubire ku ssimu mu bitundu ebyo byenkumenyedde mwokka ne basobola okuyambira. Client Bito World bakola ku nsusu Bimugaba nsimanya Nkanyanya n'Amakula n'ebirala bikulemeddeko Emakindye ku Semaduuka awo batuukirire. Gendayo n'ebibuuzo byo bakwe ansi emu ku emu. Omukolo guwese ekitiibwa bagenda kwanjula, ogenda ku mbaga, ogenda kukola kimenye kindeke ki batuukirire. Genyina ojja kulaba nti enfaanana nayo kyekitiibwa kyo. AK Fashions kantumireko ku bantu bange, tumirako ku bantu b'e Nakasero, Owino Kaleerwe, Wakiseka, bakasitoma bange bonna mu Uganda yonna, abafaanizi bange abampagira na buli muntu kino. I love you. AK Fashions batunzi bangoye genda kunabukeera awo bakuyambe bakubbe ekikumba okomewo ng'oli wanjawulo. Lekeraawo okwebwalabwala, lekeraawo okulaba abantu n'odduka kyokka nga kasente okayina naye olw'okuba t-shirt gye waguze evaamu kkala egaziya ekitogi akasente katandise kuswaza buswaza. So AK Fashions awo kunabukeera bagamba nti nedda gwe kola sente zo genda nazo bagambe nti nedda eno t-shirt eno empale eno jeani enkofiira bye bisaana ku mubiri gwo. Sigadde nze Metani Club okulaba tuna n'ensi yange mweraba.